abikola okulaga obukyayi obusosoze ate ekyennaku abikola mu linnya ly'Abaganda baffe Abanyankole. It is too late. Because what is being done by Museveni's son is a trajectory that is leading our country into a terrible brothers and sisters from Ankole and the elders of Ankole to distance and disassociate themselves with the acts, the brutal, immoral and tribalistic acts of Muhoozi and Museveni. Because it is clear he is committing crimes and he wants to pay. And if you don't distance yourselves from them, be sure you will unfortunately pay. So I call upon all of you to distance yourselves. It's important to mention, as a nation, we must not be driven to that nonsense. Museveni has no support. That's why he is trying to conscript the wonderful people of Western Uganda in his corner. Achimanyi taina buwagizi. Kati agala kumakinga sure are going down in Uganda, but most importantly are going down in Western Uganda. This is not a war between the Banyankole and the rest of Ugandans. It is a war between Ugandans and misrule and dictatorship and impunity. So let us not be led into that tribal trap. In any case, Nekino Kanchibagambe, batuyigiriza tewali asobola bafuula abasireevu nga temuwadde permission. Nobody can enslave you without your permission. That is why when colonialists came here, it was not whites doing all the brutality. They used locals. Never abantu bebakozesa abasinga obungi bamuno. Ate abalala bannaffe oba tubadde nga tubalabanga bannaffe. Okugeza mu kesi ya Eddie Mutwe, kesi ya Achireo Kivumbi, Gaddafi Mugumya ne Wakabi Smart. Abantu betwakolanga nabo betwalinyanga mu kimu nga n'omu ku bo yali mumyuka wange n'omulala nga mbaka wa parliament ku kadi yaffe be bakozesebwa kubanga Muhoozi a speedy tribe. The state last time had the luxury and musajja anyigiddwa nakamwamikazi bwe banyiga pulira buli wamu wonna wonna bikasuwa konna kaluma nga talina ddagala tebamuwa wadde kapanado ne bamugamba nti kola press-ups nga bamaze omukuba bamugamba kola press-ups nga bwagaana lw'obulumi nga bamwongera kiboko eza solido ne bamukubisa amasanyalazi n'alaajana ne bamugamba buuka kola frog jumping buuka ng'ekikere nga tasobola n'alaajana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba nga bamugamba olina okukola olina okukkiriza olina okukuba saluuti ebyo byonna bye mwawulira nti ng'alina okukubira saluuti ekifaananyi eky'omuntu oyo gwe mutegedde oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko mwami Museveni ng'alina okukuba saluuti mu bulumi obw'ekitalo ennyo nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya mwami Museveni ne bamukuba basaba ne bannyabo omusajja nga mulwadde nnyo era ng'embeera gy'alimu yabadde mbi nnyo mu kuwulira ebigambo ebyo nenyumirira netegeeza omulamuzi ne mugamba ekitiibwa omulamuzi tekisoboka omwami ono okumusomera kyagiriza talina kyategeera. Omulamuzi n'alemerako n'agamba tulina ozisoma. Omulamuzi n'agenda maaso n'asoma charges nga charges zino ziri 6 zezo zennyini ze mumanyi ezo charges ezaavunaanibwa bannaffe Achireo Kivumbi, Wakabi ne Gaddafi nga kwe kuli okumuvunaana nti mu kuziika omugenzi Ssekasamba ku kyalo ky'Emmanja mu disitulikiti y'e Lwengo mwami Eddie Mutwe, Edward Sebuufu ne banne beenyigira mu bubbi obw'eryanyi
nga bakozesa ebiso n'obwambe ne babba ku bannamawulire esweta oba jampa ne babba obusimu obw'omu ngalo ne sente ezibalirwa mu mitwalo 2 nga bazimba ku bannamawulire n'abamu ku bawagizi abaali bazze mu kuziika okwo. Era Mwami Ssebuufu yenyigira butereevu mu kubba ebintu ebyo era n'abitwala. Era ne bagamba, omulamuzi gagamba nti emisango gyonna egyo nga gimaze okugattibwa kuliko simple robbery ne aggravated robbery. Olw'okuba kuliko aggravated robbery tasobola, omulamuzi talina buyinza buwulira kusaba kwa Eddie Mutwe kwonna okweyimirirwa oba embeera yonna olw'ensonga nti emisango egyo giri waggulu w'obuyinza bw'omulamuzi wa grade 1 era nga giwulirwa high court. Mu mbeera eyo ng'amaze okusomebwa emisango bamubuuza oddamu ki? Mwami Eddie Mutwe talina kyayogera, n'agamba simanyi na kumanya bye mwogera, amaziga gamuyitamu. Nengamba omulamuzi owekitiibwa omulamuzi kino tekisoboka, talina kyayinza ku ansaringa ku ene charge yonna esobeddwa. Nolwekyo nsaba nga nkola submission mu maaso go ng'omulamuzi mu tteeka erifuga emisango gino, procedure gye tumanyi obulungi. Omuntu yenna nga akubiddwa abona akaaba tayinza kubako na kyayogera. Bw'olina obuyinza nga kooti okulagira mu bwangu ddala, tagenda ku rimandi, tagenda ku trial, tagenda kutekinga police, wabula olina mutwala mu ddwaliro, olina kukola kiragiro ekimutwala mu ddwaliro. Nga ne presidents ezageddwako human rights byonna mbyogedde mbimulaze, ne mugamba tuwe ekiragiro atwalibwa mu ddwaliro bunnambiro. Omulamuzi n'agaana, n'agamba tekijja kusoboka. State Attorney n'ayimirira n'agamba ekitiibwa omulamuzi tekisoboka kumutwala mu ddwaliro eritali lya prison. Bw'abanga Jamushidi Kavuma n'abalala bangi baali bawambiddwako. Oyo Nyanzi twali tuwambiddwako ne tutulugunyizibwa ne tukubibwa. Nze akawanga kange bakateekako cracks 2 n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nakati bwe tutyo bwe tuli basebo ne banyabo. Bwe twogerera Eddie Mutwe ali mu kufa mpola. Sandyagadde bagamba kino ne basebo ne banyabo, singa Eddie tafuna bujjanjabi bwanjawulo agenda kufa. Nga ffenna tulaba nga bwe byatandise, nga tulaba nga bwe bigenda okuggwa. So bwe tusitula amaloboozi gaffe kyetwogerako kyekino ekiba kimugenda mu maaso. Eddie Mutwe yatulugunyizibwa. Muhoozi n'akuba ekifaananyi kya Eddie Mutwe ng'ali bwereere n'akiteeka ku mutimbagano, buli omu n'akiraba nga mwe muli n'abaana be abato naddala bubuwala. Kansoma Gerani abadde decent, ebimu abadde abikomako ne ku ngeri gye yanyinyonnyodde Eddie Mutwe abikola okulaga obukyayi obusosoze, ate ekyennaku abikola mu linnya ly'Abaganda baffe Abanyankole. Buli kyakola akikola mu linnya ly'abannaffe Abanyankole. Yensonga lwaki nze wamu ne bannange twawandikidde abakulembeze ba elders mu region ya Ankole. I wrote to the elders in the Ankole region just in case they've not seen it, to bring it to their attention and to call out for their voice before it's too late, asking them whether they are comfortable and at peace with what's going on, whether they won't raise their voices before it is too late. Because what is being done by Museveni's son is a trajectory that is leading our country into a terrible, terrible place. The genocide in Rwanda did not start by people cutting themselves. It started with words and actions that demean and dehumanize other people. The Holocaust did not start with killings. It started by actions and words. That is where Museveni's son wants to send this country, by pitting the Banyankole against the rest of Ugandans.
which I want to call upon our brothers and sisters from Ankole and the elders of Ankole to distance and disassociate themselves with the acts, the brutal, immoral and tribalistic acts of Muhoozi and Museveni. Because it is clear he is committing crimes and he wants to pay. And if you don't distance yourselves from them, be sure you will unfortunately pay. So I call upon all of you to distance yourselves. It's important to mention, as a nation, we must not be driven to that nonsense. Museveni has no support. That's why he is trying to conscript the wonderful people of Western Uganda in his corner. Achimanyi taina buwagizi. Kati agala making sure are going down in Uganda, but most importantly are going down in Western Uganda. This is not a war between the Banyankole and the rest of Ugandans. It is a war between Ugandans and misrule and dictatorship and impunity. So let us not be led into that tribal trap. In any case, Nekino Kanchibagambe, batwigiriza tewali asobola pafuula abasireevu nga temuwadde permission. Nobody can enslave you without your permission. That is why when colonialists came here, it was not whites doing all the brutality. They used locals. Never abantu bebakozesa abasinga obungi baamuno. Ate abalala bannaffe oba tubadde nga tubalabanga bannaffe. Okugeza mu kesi ya Eddie Mutwe, kesi ya Achireo Kivumbi, Gaddafi Mugumya ne Wakabi Smart. Abantu betwakolanga nabo betwalinyanga mu kimu nga n'omu ku bo yali mumyuka wange n'omulala nga mbaka wa parliament ku kadi yaffe be bakozesebwa kubanga Muhoozi